2 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2025. Lunaku olwokuna beera ne muganda wange Dr. Sam Kazuwe kwe tutasobodde kubeera naye olwaleero olw'ensonga ezitalekeka. Wabula Joseph Kyamuzinga bulijjo Dr. Watali ye abaawo. Sebo lamusa kubatuuliriza. Bawuliza baffe tubebaza okubeera nti mugoberera era muwagira nnyo enteekateeka ez'Obwakabaka zonna naddala mu abasomerako abasomesa abasomera awamu n'abasomeseza ku Mutesa Pastoral University muri banjawulo. Tweyanziza genda kuno tono emabega tabamiruka w'ekibiina ky'amawanga yatudde era ng'abakolera ensonga bagamba nti omulundi guno yabadde mukulu nnyo nnyini ddala era nga wabyafaayo. Lwaki? Kituufu okozesa ekigambo taba mawanga. Amawanga gakuŋŋaanye mu kibuga kya America ekiyitibwa New York. Olukuŋŋaana olumanyikiddwa nga the UN General Assembly, abamu batera okukifunza ne bakiyita wunga. Naye nga ow'omulundi guno yabadde alindiriddwa nnyo ate yabadde wabyafaayo olw'ensonga zino. Ekibiina ky'amawanga amagatte omwaka guno nga omwezi guno gwe tulimu October 24 ennaku z'omwezi October 24 kigenda kuweza emyaka 8 nga weekiri. Kale n'ekyo kyabadde kitegeeza nti abazze babadde bajja okujaguza okubeerawo kw'omulamwa ogwo oba akadaala ako ketumanyi nga the United Nations. Tunajjukira nti ekibiina ky'amawanga amagatte kyajjawo mu butongole ekyatandika nga October 24 omwaka gwa 1995 era kyajjawo oluvannyuma lwa ssematalo ow'okubiri okukomekkerezebwa. Kino kyadda mbigere bya the League of Nations eyali eremeddwa okulemesa ssematalo ow'okubiri okubeerawo. League of Nations yali yateekebwawo oluvannyuma lwa ssematalo asooka eyakomekkerezebwa mu 1918. Ebyo nga tebinnabaawo ebiina byombiriri League of Nations, United Nations okubaawo, ensi yabeeranga mu ntalo. Bwe bagamba ensi okusinga bategeeza Bulaaya. Naffe eno gye twabeeranga twetwala Buganda Bunyoro, eri mu South Africa, Bangoni kye baali beekola. Naye Bulaaya ebiseera ebyo baali babadde mu ntalo, baali babadde mu lutalo lwa Austro-Prussian War. Bw'owulira ekigambo Prussia tebeera Russia wabula ebeera German. Austro-Prussian War 1866 Abajamani baali baagala kwetakkuluza ku ggwanga erya Austria. Ebiseera ebyo eryali ettwale eddambe lya Austria. Gye baali bayita Italian War of Independence, eggwanga lya Italy okufuna obwetwaze era nabo baali beetakkuluza ku ttwale erya Austria. Entalo ezo zaaliwo mu 1889, 1859, 1866. Wali wabaddewo the Franco-Prussian War mu 1870. Awo Omufalansa yali yeekuba n'Omujamani nga era baali balina bye bakayanira. So ngera wali wabaddewo the Russo-Ottoman War. Awo Abarasha bali beekuba n'Abatake mu mwaka gwa 1877. Wali wabaddewo the Russo-Japanese War 1914. Awo Abarasha bali beekuba n'Abajapani. Awo ebyo nga tebinabeerawo wali wabaddewo the Crimean War, olutalo olujjukirwa okubeera nti noluyitibwa olutalo lukyasinze okubeera olutalina mulamwa kubanga ensonga ezimu ez'abalwanya mwalimu okubeera nti ate mwannyina w'omukulembeze wa Russia ate yali yafumbirwa omukulembeze wa Bufalansa. Ebiseera ebyo yali muganda wa Napoleon oli gwe tusinga okumanya. Naye ng'ate ono omukulembeze wa Russia ng'agamba nti oyo yali mukopi n'olwekyo sisobola wadde muko wange sisobola mulabawo nga mukulembeze. Ebyo nga bibalwanya. Waliwo wabaddewo the Napoleonic campaigns, omusajja oyo gwe tumanyi Napoleon Bonaparte. Waliwo wabaddewo the Balkan Wars, mu bitundu ebyeyo bye tumanyi obulungi ewali zi Serbia. Kale nno bagenda okuteekawo the League of Nations ne United Nations. Semazinga wa Bulaaya yali ekooye entalo ezaali zifuuse eza buli kiseera. League of Nations yalemwa olw'ensonga nti wadde
President wa America Woodrow Wilson yasinga ojiwomamu omutwe naye ate America teyegatta ku League of Nations nga bolaba America bwebeera nti yateekamu amaanyi mangi okuteekawo kkooti y'ensi yonna ewozesa bakalintale ya ICC naye ate si signatory teyateekayo omukono kuba teyandyagadde baayo ate kuvunaanibwa mu kkooti eyo naye ng'ejjaganya nnyo buli batwalayo abalala abagirumya omutwe gama nga Vladimir Putin. Ensonga endala lwaki olukuŋŋaana luno lwabadde lukulu kwe kubeera nti byonna nga bwe mbimenye ate ensi erabika nga yaddayo dda. Wetwogerera tulina Russia eri Ukraine kuva 2022 omwezi gwa February Russia eri Ukraine. Udol omukyalo oyo yamanyibwa nnyo mu kunoonyereza ku butonde bw'amazike n'engeri amazike gye galina akakwate n'omuntu ate nga mu kusooka teyali munnassaayansi yali mukyala secretary naye yanoonyereza ku mazike n'afunamu n'obwa dokita. Omukyalo oyo yavudde mulamu mwensi ku myaka 6 yaganoonyerezako okuva nga akyali muto ng'ali mu myaka nga 24 era obulamu bwe bwonna ate nga yasinzira wano ku ssemazinga wa Africa naye yavudde mulamu mwensi. Kati nkugambye nti olukuŋŋaana luno lwadde lukulu kubanga eyo yonna gye nkugambye ekibiina kya Mwanga Amagatte kyateekebwawo kulaba nti entalo bwe zityo tezibeera mu nsi teziddawo. Wala tugenze okutuuka ku myaka 8 nga kirabika ng'ensi gye yali evudde gye twali twewala twaddayo dda. Otwogerera Russia eri Ukraine okuva mu mwaka gwa 2022 kyokka nga teriyo kakuba bwe bagamba World War kitegeeza nti eggwanga libeera terirwana ggwanga na ggwanga naye mubeeramu amagwanga mangi. Russia eri Ukraine wabula Ukraine ewagirwa kumpi ssemazinga wa Bulaaya ng'ekulemberwa ggwanga lya America wadde America ennaku zino wansi wa Trump ekuuta ebigere. Era tugenza okutuuka olwaleero ng'olutalo lw'e Gaza luyinda okuva mu Oktoba wa 2023. Tugenza okutuuka olwaleero ng'olutalo Abahouthi wakati w'Abahouthi ne gavumenti yali ewagirwa Saudi Arabia luyinda okuva mu mwaka gwa 2015 gy'emyaka 10. Syrian conflict eyo yakati yawummulamu oluvannyuma lwa Bashar al-Assad okuwunzikibwa n'aggyibwako obuyinza omwaka oguwedde. Olutalo munda mu Sudan Sudanese Civil lubaddewo kati okumala emyaka 2. Entalo ziyinda mu Sahel Mali Burkina Faso Niger teziyimirira. Kale nno ekibiina kya Mwanga Amagatte kyagenza okusisinkana nga balina okutya oku nti ebintu bye baali beewala ate birabika nga byazzeemu okukonkona koodi. So ng'era bagenze okuŋŋaana mu kibiina kya Mwanga Amagatte ng'amawanga agawerako amagundiivu naddala ku ssemazinga owa Bulaaya nga geetamiddwa tugambe nti joogo impunity obutakubwako mukono eggwanga lya Israel engeri gye lyeyisaamu mu bitundu eby'e Gaza era amawanga ago nga gabadde galangiridde nti okuva n'ebiseera bino gagenda kubanga gakkiriza nti Palestine ggwanga eryetongodde. Muno mulimu amawanga nga United Kingdom, Bufalansa, Canada ne Australia. So ng'era amawanga gagenza okuŋŋaana ng'ekibiina kya Mwanga Amagatte kyamaze okulangira nti Israel kyeriko mu kitundu eky'e Gaza osobola okitwalanga ekitta bantu ekitegeke genocide. Mu ngeri y'emu era amawanga gagenze okuŋŋaana New York nga Trump gwe mulundi gwe ogubadde gusooka mu kisanja ekyokubiri okubeera nti agenda kujja ayogereko eri UN General Assembly. Era Trump yasigadde Trump abantu gamba omuzungu agamba nti teyadisappointinze teyabayiyeyo nga bw'osuubira nti oyo Swabulu bw'ajja ayogera ebya Swakaba era yazze Trump wa bulijjo bw'atyo n'avumirira nnyo abali mu njogera eyo mbusimanya waliwo enkyukakyuka mu mbeera y'obudde
yekyo yakiyise obufere bw'ekyasa, the con of the century. N'atusinziira yennyini gye baamukyazizza mu UN n'agamba mbu ekibiina ky'amawanga amagatte tekiina mugaso, kiri useless. Ali mu UN naye abagamba nti kiri useless. Teyakomyawo n'agamba mbu era ekibiina ekyo kirina n'entalo zikyalemwa okuyimiriza, ye n'aziyimiriza naye teyamenyeko wadde n'olutalo n'olumu. Abyogera bwogezi n'agamba mbu ekibiina ky'amawanga amagatte mu kifo ky'okulemesa obulumbaganyi ate kibuwagira buwagizi, naye nga bulumbaganyi kibwagamba ng'agamba mbu ba immigrant abanoonyiwoobudamu mbwabo balumbaganyi. So ng'era yalumbye ne banne bazungu banne mbu okuteeka ensimbu mu kye bayita renewable energy. Renewable energy be bano abali mu kye bayita green energy nga amasannyalaze agava ku musana, solar power. Kubanga amawanga eyo gye gatunudde ogenda renewable energy, emmotoka ezitambulira ku masannyalaze, okwenta amatala tusinzira ku maanyi g'amasannyalaze ag'omusana. N'agamba mbu ebyo mutawaanira bwereere. Ekyasembyeyo kwe kugamba abakulembeze bonna be yabadde ayogera eri mu kibiina ky'amawanga amagatte ti mu amawanga agammwe gagenda mu geyeena. Kugamba ye nga Trump alinga agamba nti ye amanya ni agenda mu geyeena n'atagenda. Era bangi bamutunidde butunulizi mu emyaka 7 egiyise bwe yasooka okwogerako eri ekibiina ky'amawanga amagatte yayogera abantu baseka. Ku luno bonna babadde basirise kubanga bakimanyi nti omusajja ono oli twali tulowooza nti bwayogera abeera asaaka. Waliwo omuntu ayogera ebintu ebiri awo ebitaliimu nsa nolowooza nti ali mu lwali, naye ku luno badde bakimanyi nti omusajja ono ayogera tali mu lwali, byayogera abeera bikola ki? Abeera bitegeeza. Kale nno byebyo ebyabadde mu UN General Assembly, era ensonga lwaki ku luno ensisinkano eyo yabadde nkulu nnyo nnyo ddala. Okay. Mutaba mawanga ono okonye ku Trump ye